Mbwaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko olunaku olwaleero tuli mwezi mupya mwezi gwa musanvu bingi ebirimu ebisoomoozo oboolyawo obulwadde mwebuli mu ggwanga Uganda ate nga mu kaseera ke kamu ne mu mawanga ag'ebweru obulwadde mwebuli naye nga yensi mwe tuwangaalira tulina kusaba obusabi Mukama oboolyawo atusobozesa atwongereyo akaseera waliwo wolabiranga Mukama ayinza okutwala n'omugamba Mukama nkusaba ompeeyo omukisa omulala oboolyawo mbeeko n'ebyenkola. Oli ku Lugonvu show nze Sentongo Frederick Lugonvu nkubuuzaako ne nkwebaza mwenna abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda. Ebibuuzo bingi ebiba mu bwongo bwange kubanga njogera n'abantu bangi era waliwo eyali ambuuza n'ebyo otugamba obijjawa. Mpuliriza nnyo bwe mmala okuwuliriza n'ensengejja bwe mmala okusengejja ne mmanya kiki kye nnaayogera nakiriwa kye nnaaleka. Mu bulamu bw'ensi eno tosobola kuwangaalira mu nsi ng'olowooza nti ensi yonna oba abantu bonna bagenda kubeera bangu gy'oli. Nedda. Nyina ebintu bingi bye ndowoozaako era buli kye mba nkola nsooka kwebuuza nti naye kino ekintu kye nkola abantu bano basanyufu nakyo oba mbulikira bulungi. Kabubeere buwanguzi nga bwe ntuuseeko mu bwongo bwange nakiyingiza nti abantu tebagenda kusanyukira ekyo kyoli. Abantu bafuna nnyo essanyu nga you are nothing. Abantu banakuwala nnyo emitima gibennyika bafuna obujja bafuna ensaalwa bafuna obutaagaliza bwe balaba ng'omuntu gwe babadde bamanyi akyusizza eddaala azze ku ddaala eddala. Era owulira ebintu bingi waliwo ekigambo kye bayita criticism ekiva mu kigambo kye bayita to criticize oba sijja kuyita kunenya naye buli kaseera okunoonya ensobi mu kirungi. Era nze ngamba nnyo abantu nti abantu bangi weebali naye ng'obulamu bwabwe baliwo okunoonya nsobi mu ebyo ebirungi by'okoze. Don't blame them. That's how life moves. Be bantu be tuwangaaliramu ne bw'onaakola ebirungi 100 weebali okunoonya ensobi gy'okoze ate nga togenda bajjawo kubanga obulamu bwabwe tebaagala kulaba oyo awangudde ng'akoze bulungi oba ng'ali bulungi. Ne bw'onaayambala essaati enjeru etemagana nga yonna eneekaanekana ne kubako ka dot akaguddeko ke bagenda okulengera. Abantu baliwo okulaba bibi bye tuliko nga tebannalaba birungi bye tuliko. Abaana bangi baweddemu essuubi naye ng'ekibamalamu essuubi be bannaabwe ababamalamu essuubi nabo ne beemalamu essuubi. Lwaki weemalamu essuubi? Olw'okuba waliwo ayagala okukumalamu essuubi ate nga bwe bulamu bwe tutambuliramu. Abaana bangi bawuliriza ebigambo, abaana bangi bawuliriza okunenyezebwa okuva mu b'eŋŋanda ab'emikwano be baasomanga ne bwe baakolanga nabo. Naye njagala ojjukire nti singa ekigere ekisooka teweewaliriza gwe kennyini n'okisenvula, jjukira ebigambo by'abantu bameka bagamba nti tosobola. Bangi naye n'osimbula. Bw'oba wasimbula lwaki okkiriza okutuuka wakati mu lugendo ne bagamba nti tosobola? Be bamu abazze bagamba nti tosobola kusimbula, osobodde okusimbula, otuuse wakati mu lugendo bagamba tosobola. Naye ky'otambudde kyekinene. Naye olw'okuba bo tebannasimbula tebannatambula for them weebali okugamba tojja kutuuka. Tojja kutuuka kubanga nabo tebaatuukayo. Oba ebigambo bino oluusi simanya naye mpulira ng'oluusi binkwatako. Njagala otunuulira abantu b'owangaaliramu. Bw'obanga olina mikwano gyo 10 b'otambula nabo, abantu abakuwagira ali omu. Abantu 9 bakutunuulira butunuulizi omuli n'abaddawo ng'ogenze mu kisenge ne bagamba mulabye nti olowooza anaasobola naawe leka yeepankira muli naawe nzira mutunuulira ne muleka. By'ebigambo bye batwogerera wano bavaako nga museka nga mulya munywa nga mwogera. Bw'ovaawo
n'ogenda mu kisenge ng'abuuza why musajja wo muwulidde so mbu ayagala genda gula poloti azimbe n'okuzimba alowooza ffe singa tetwabikola dda naawe ago maalo ge gamusumbuwa be bantu be tulimu abatakkiriza nti tusobola era abatwogerera nga weetuli oba nga tetuliwo bw'ofuna omukisa n'ofuna akugamba nga wooli weesuneko abalala batugera tuvuddewo ne boogera nga bwe tutasobola bwe twepanka bwe tubuukidde gye tutasobole kutambuza buli muntu atambuza obulamu bw'okutuuka waggulu by'ebigambo by'ayitamu naye bw'obanga okyatya olw'ebigambo togenda kutuuka ku buwanguzi abaana bangi bakaaba babeera mu inbox zange mwami Lugonvu essuubi limpeddemu be mbadde mpita bange baŋŋamba sisobola mwami Lugonvu ngenda kukola ntya bagamba tosobola kubanga nabo baalemererwa balowooza olw'okuba baalemererwa naawe ogenda kulemererwa naye bw'obawa omukisa n'owuliriza ebigambo byabwe ddala ogenda kulemererwa nga bwe baalemererwa kubanga bandibanga nabo baawuliriza bigambo ne batandika okubeera ab'ebigambo ebintu ebigambo nga byogerwa nyina abantu bangi bempulira kankuwa ekizampo y'omukyalo omu yafuna omukisa nkimanyi okushoku n'abeerako nnyo mukama n'amuwa obusente bwe n'agula mu kyalo ewaabwe wala ne Kampala kilomita nga 10 kubanga yakikkiriza nti akasente kalina kayinza okuba nga tekajja kusobola kuzimba mu Kampala bagula mu Kampala bw'agula ewaabwe mu kyalo n'agula akapoloti kalinga fuuti 5 ku 7 bwe yakagula obusente bwe yakagula mukama n'amusobozesa n'asindika obusente be yabusindikira ne batandika okusitula obuzigo bwe buzigo 3 bwe basitula obuzigo bwe 3 ne butuuka ku all plate okugamba kuba nti nze ntuuse wano ebigambo bibasooka okumugamba nti oli musiru era nze nkwewuunya wava mu kyalo nojje n'okubya ekyeyo ate kaakati bw'ofunye obusente oguze mu kyalo nze sirabanga basiru nga ggwe era ezo ennyumba okoze roosi toyina kyokoze kati awo wandibadde ozivanako oba otundatunda zabujja contract okole ebirala onoonye woogule wategeerekeka ogula otya mu kyalo ewammwe yatulika n'akaaba omanyi okulaga abantu n'obaga nti mulaba wentuuse ng'obasuubira nti bagenda kuyozaayoza ne bagamba toyina kyokoze ago majaani ku buugi omutima ne gumwennyika n'awulira ddala nga talina kye yakoze n'abalirira obulumi bw'ayiseemu ebbanga lyakoledde ku Kyeyo n'abalirira ebivumo byavumiddwa bakama be n'abalirira embeera gy'ayiseemu n'atandika okuwulira ebigambo nga bimuyingira nga bimugamba toyina kyokoze awo watomedde ebyo byonna oli mu kwerimba zabujja contract enaawulira ebigambo bya bano enaawulira ebigambo bya mukama we be bantu betusanga nga bimusobedde ng'ayina obugagga naye nga tamanyi nti ayina obugagga yabadde akaaba nanga mwami Lugonvu nalowooza nti oba oli awo ndiko kyendi naye emikwano gyange baŋŋamba sirina kye naakoze bagamba naguze mu kyalo bagamba ennyumba zenzimbye zigenda kudiba kubanga eyo mu kyalo tewali ajja kupangisaayo bagamba design ze nazimbye embi nempulira ebigambo bye nga sirina kyamuddamu ngenda okuwulira nga aliwo eddoboozi erinzigira ekigambo kye basoose okumpeereza nga mpulira ekintu kiŋŋamba nti mubuuze abo abamucriticinga bazimbawa era kye nakubuuziza ndowooza bw'obanga ku shoku oli nti abo abagamba waguze mu kyalo era wazimbye design embi balina eyabwe gye bakuwadde nti singa ozimbye ng'eno eyaffe naŋŋamba tebannagula bakyasonda bagule mu kibuga ne ŋŋamba kwe okuwuliriza abasirusiru ebimu ku bintu ebitumalamu amaanyi the failures byasiraana dda buli kalungi k'okola kikulaga nti tolina kye wakoze kubanga gwagala okukumalamu amaanyi obeere nga ggwo be bantu betutambuliramu
Tewali muyimbi mulungi acriticizing muyimbi mulala nti ayimba bubi. Naye yatamanyi kuyimba yabeera omulungi mu criticizing. Tewali muzimbi yali yazimbye muntu yali yazimbye ennyumba asobola kuyita ku nyumba ya mulala nti kiki kino kyazimbye kitategeerekeka kubanga amanyi obulumi obuyitibwamu okuzimba ennyumba. Tewali muntu yali aguze poloti asobola kulaba mulala aguze kapoloti kenaga nti nze nga ngulaako. Abatalina balungi nnyo okulaba ebibi. Omuntu atannazimba abeera mulungi okuba plan naye mugambe ntulage eyiyo ezaabwe zibeera mu bwongo naye mugambe okugimplementinga tewali. Era be balaba omuvubuka atannawasa yalaba muvubuka munne nti awasizza mukazi mubi gw'owaaliwa. Omukazi atannafumbirwa yalaba mukazi munne nti afumbiddwa musajja muyaaye musajja mubi owaaliwa. Tugerageranye n'owo. Omuntu atambuza ebigere alaba nnyo emmotoka embi. Abantu abatambuza ebigere bamanya nnyo emmotoka ez'alayisi bamanya nnyo n'ebbeeyi y'emmotoka naye mugambe nti gulayo emu. Nze sisobola kugula kiyipusaamu kinywa. Nze nga ngula oguyipusaamu ogwo kyonna kyakula bubi. Bw'alaba wannuuwa ng'ayitawo ekyo togulanga. Ogwo ogumotoka togulanga nze buuza nze. Agamba buuza nze takuweerako bujulizi. Ponsi yano yagirina wano teyagitunda. Lwaki togamba nti wagirina? Bw'alaba aguze Regius eyo nayo ng'agirondoola ebibi ebigiriko. Kakati abantu abo bwe tubakkiriza okufuga obulamu bwaffe they are failures. Abantu abalungi mu criticizinga be bantu abaasiraana. Tewali muwanguza criticizinga mulala. Never. Kubanga oba omanyi ebiyitibwamu. You get what I mean? Naye bano bo balungi nnyo okumanya bw'oba oyagala poloti kakati gigule najja nankumbi naye mubuuze naawe gye wagula nti nkyazinoonya naye gye ngenda okugula gwe mubuuze nti eyiye eriwa. Kalo ngamba ngule najja nankumbi eyiye eriwa tebaba nazo. Kakati ne batuuka ku baana bano mukazi wattu afunye obusobozi Mukama amukwatiddeko. Afunye obusente Mukama bw'amuwadde aguze akataka ewaabwe oba Butambala oba Lwengo oba akaguzeewa Mbiriizi bw'agula akataka Mukama amukwatiddeko. Nga kiri kiveeri kimuga nti ngula ntya mu kyalo ng'omubuuza gwe Kampala wagula luddawa. Bw'alaba asitudde emizigo ebiri nti nga ngenda ku Kyeyo ng'ate nga nsitula emizigo ebiri nga nkeera lengera bwe yazimbye ennyumba ate akasitowa n'akassa mu maaso ebyo ebintu babizimbanga bukadderi byali byadda myaka gy'emabega ebiri mu modern ebyo biriwa by'ozimbye. Tukomye ocriticizing abalina kye bakoze nga tulina kye twakoze. Toyina kyoli. Lwaki olaga oyo alina watuuse nti talina kye yabadde? Because oyagala abeere nga ggwe. Ate be bantu be tulimu. Baliwo kuvuma buli kookoze. Bw'ogula akapoloti emwereera nga nti Ena agamba mbu alina poloti nti eriwa. Eyo yagigula eyo mwereera. Eyo oba emmotoka etwalirawo kasanvu bakanaana. Ng'asekawo. Enseko enjavu. Ng'atandika okulaga ng'emwerera bwe wali ewala. Ng'atandika okulaga nga bwe yaguze akapoloti akatono. Naye muzeeko mu kasondo omugambe nti kaakati nze mbadde mbuuza binsobedde gwe wagulawa. Ng'atandika okutega ebirindya. Kubanga tayinaawo. Tukomye embeera. Amaanyi ge tussamu nga tucriticizinga abaliko we batuuse. Tutuuke n'okubeetuza n'okubalaga nti tebalina kye baakoze. Tugasseemu nga tubeebuuzaako. Mubeera mu kampuni y'emu nga waliwo omwana alina engeri gya progressinga atambuza obulamu obulaba butambula.
kasita bakozi banne balabanga ayina bw'atambuza obulamu nga kitandika okubayingira mu bwongo n'okubanyiga era nga batandika okulaga ebibi by'alina mu kifo ky'okumwebuuzaako akikola atya bagamba yakumenyera kino awalowooza yasooseewo wano gumulinda alowooza n'awangala ogundi si we yali they are good okubala abalemereddwa naye tebabala batuuse ku buwanguzi kubanga buli agezaako okutuuka ku buwanguzi gwe balemesa naye obudde bwe bamala nga balemesa abala ate bo tebasituka oyo akugamba nti emmotoka waguze embi eyiye eriwa oyo akugamba nti omusajja wafumbirwa mubi owuwe aliwa oyo akugamba nti omukazi gwe wawasa takusaanira mugambe essaawa saggwe owuwo ali luddawa tewali musajja mufumbo anenya musajja awasizza mukazi gwayagadde naye tewali mukazi mufumbo asobola kulaba nti omusajja gundi gwe yafumbiddwa nze akakasajja sirina gye nkatwala tunuulira nnyo abantu aboogera akakasajja sirina gye nkatwala bannakyeyombekedde era ekyo kyekibalemesa okubaako ne gwe mufuna gye mutwala kubanga buli avaamu n'agamba nti ono gwe nonze mu bangi nerengera akasajja katutte nze simanya balina kyebaga nti ebbula lyenva terindisa kayiba mukuukulu kale terindisa kayiba mukuukulu embaata yeriwa toyina wadde akasanko onenyalya kayiba mukuukulu nsoyo ngakeera ku makya ngamba nga ntwalako akasajja walabye obuntu bwe baleese ku mukolo gwagondi ti ewaffe tobuleetayo ewa mukyala nakiguli tobuleetayo balina bye balayira ebyekiwumba tuutu ebyo ewa tobuleetayo baali baleese kaki tebalinake baali baleese wadde akataasa k'ennyaanya onenya aleese akasawo ka sukaali mbwewaffe obwo tobuleetayo bwegumya bwawulira aliko kyakoze nga ate ekyange kigenda kusukkawo tuve mu kwegumya n'okuletisazinga abaliko webatuuse bw'olaba nga gw'obadde naye aliko watuuse akusingako mugabi nti owange okikoze otya okyali mu muzigo ekitali kibi kubanga ffenna lwe lugendo lwaffe olabye azimbye lw'omwemu ng'ate omuvuma ng'okyasula mu lw'omwemu ate etaliiyo yazimbye lw'omwemu eyiye nze sika kubeera landiroodi ako sikasulamu ako balina enkangaza gye bakangaza ako sikasulamu ako kazimbi ku mulembe guno okyaseresa amabaati ameeru lengera akantu lengera bwe yakyabaana yagimuzimbiddeeyo bikuba pulaani ez'ekisiru ku bintu ebitali byabyo naye ekigambe nti tulage eyo ekikyo tewali muntu aliko watuuse anenyo yatandika kubanga abamanyi olugendo naye bano bangu nnyo criticizing kubanga tebamanyi what it takes and how much it costs okutuukawo oyo waba atuuse tomanyi kyekitegeeza bw'oba tolamuzangako baati nkiddamu bw'oba tolamuzangako baati tonenyanga toddangamu okwogera ekigambo ekicritizing ennyumba yo yayinako amabaati 3 bw'oba tolamuzangako poloti yonna tonenyanga aguze ekijabijo tonenyanga aguze kalamuji ekalangala era nze mbagamba sente zo bwe zijja ne bwe gamba bwa nti saagala kudda waffe kubanga nange sikikiririzaamu nnyo naye bwokera ku makinaga nti bannange byonna bibeerewo naye nkyasobola mu kyalo kirira ekyalo kubanga ojja kulinda ezigulamu wakiso nga toziraba ojja kulinda ezigulamu mpigi nga toziraba kirira ojja kulinda ezigulamu mukono zikubule lwaki tokkaako ewammwe nze abaana bangi agereraga mwami Lugonvu ewaffe yonna guzeeyo yiika y'ettaka ku bukadde 8 n'omubuuza luddawa nti kale walako naye era nagifunye nti luddawa nti nakasongola I'm always happy kubanga osinga bangi abataayaya tukomye okumalamu bannaffe amaanyi nga baliko we batuuse ate abantu abakola bino nabagambye nti be bafeeriya tebalina kye babeera nakyo
mu kubanga tebalina kye balina naawe alina kaafunye bakulaga nti olina kye waakoze. Agenda okufumbirwa bakulaga nti obufumbo bubi, ne bakulaga n'omusajja gw'ofunye nga bw'ali omubi, ne bakulaga nga bw'ali omwenzi, ne bakulaga omukazi gw'olina nga bw'ali omufu. Oyo ng'otwala nakijanga gy'oyo gwayagadde olw'okuba tatutte ggwe nga tonnanenya muntu lwaki bakuleseewo, nga tonnanenya muntu lwaki akuleseewo n'atwala omulala. Sooka weebuuze lwaki bakuleseewo ne batwala abalala. Yes. Naye banaye n'abasajja nabo beemalamu. Mu bakazi bonna n'alondaako Kafaaji, n'alondaako Kamutunune. Alonze Kamutunune kubanga akazuddemu zaabu atali muggwe. Bwe munaazuula nti Mangada awooma okusinga Ssekyungwa, mujja kuva ku bantu. N'agenda okukola omukolo. Nze bino byonna bye mbagamba mbiwulira. Mbeera ku mikolo mingi n'otuula ewantu n'owulira mu background nga bageya omugole naye ogenda okuzza amaaso kwageya omugole ng'ali Emyaka Ena si mufumbo, naye yagamba nga bw'atasobola kutwala kasajja ako lengera enkato gye kajjiddemu. Muganda wange linda aba emisonso ojja kadiyira ku lujja. Tukomye ate obudde bw'omala ng'okulitisayizinga abantu bwe bamala nga bakuyitako okuggyako abo abatono be mufunze obwongo bwabwe ne mubakuba hands down ne batuuka okulaga nti tebalina kye baakoze ne bakkakkana wansi. Omwana yabadde ajula kwetuga, yafuna obusente bwe n'agula ewaabwe mu kyalo, awulira emirembe gimuweddeko, bimuwiirako obujulizi, bitadde akayumba ke mu TikTok, kaki kano ke yazimbye. Lengera sente z'ekiyo bwe ziruma. Omwana omumalamu amaanyi. Naye njagala bazza amaanyi. Abo abantu babeera 3, 4, 5 naye emirundi mingi babeera baferiya. Tewali muwanguza criticizing. Nze era mumpulira abaana bangi agamba Mwami Lugonvu, is it okay ogula ewaffe mu kyalo? Nkugamba bw'oba kyoyagala kyekyo. Era abantu bangi aganyo nti Mwami Lugonvu omuntu yandiguze wa nti gwoyagala ggulawa, nti njagala ggula wano, nti osobolawo, nti kirabika sobolawo, osobolawa. Ne bwe kiba kyetaago bakuddamu mu kyalo, kakati ove ku bano abaga nti nkulidde mu kyalo nga teri masannyalaze, teri mazzi, nyina ggula wali masannyalaze n'amazzi, balinde gwe wamakulaakulana. Bwe munaaweera 4 5 bumeme n'abaleetera amasannyalaze, bwe munaaweera 10 National Water and Sewerage Corporation ejjaggaleta ye ng'akyalinda kuweza zigula nansana, mwanyina ze togwa amaanyi. Yankwasiza ennaku ng'ali mu nnaku etagambika, naye ng'abantu abamuzimbyeko akayumba babadde alowooza nti mikwano gye, era be yaweereza ebifaananyi ng'abagamba mulaba wentuuse. Kati bwe baalaba waatuuse nga tebannatuukawo ne bamulaga nti talina kye yakoze. Totwewaanirako nnyo. Nyina obubaka obwa mwannyinaze gwe nsaba tuwe ku magezi. Njabbawo ennamba ye bw'obanga olina ky'osobola omugamba. Yampeerezza obubaka wano naye nga si birungi, era bye nze njogerako nti abaana bangi abamu ku bantu abasinze okubalabirira ku be bazadde baabwe naddala ba maama, ate mbadde simanyi, naye nfunye cases nnyingi ez'aba maama abasumbuye abaana. Ono agamba praise God, Dora from Dubai, webale kutuweereza Mwami Lugonvu. Tusiima nnyo mukwano, Mukama akuwa omukisa, ayongere okukozesa ebyamaanyi neyanziza mu linnya erya Yesu. Agamba nti let me start my story. I have worked years, naye amazima gali nti sifunyeemu wadde. Kyewuunyisa ate nga kituufu nnyo nga buli omu yenna
ajja with plans naye oluusi abazadde batuvuga speed. Nze Doola nali nnyina ebirooto byange naye maama n'aŋŋamba nti mwana wange tusooke tuzimbe. Nze tusooke tuzimbe then ogule polotiyo, which I accepted. Kye nakkiriza ne tuzimba ennyumba ya bisenge bisatu, ebinaabiro bibiri, dining, sitting room ne kitchen bulungi. Naye nga finishing tekuli yadde emyaka 2 ne giggwako n'enkomawo e Uganda. Ekitegeeza nti emyaka 2 yazimba nnyumba y'abazadde be. I came back again for another 2 years, which has ended nga seeguliddeyo wadde poloti. Nawanga maama sente agula ettaka, nadda mu kuddaabiriza nnyumba. Instead, I kept quiet, nensindika nga sente tulunde enkoko, nga nyina essuubi lingi nnyo. Naye era maama yakikola, naye bwe namubuuza nti maama, contract eweddeko, tuyinawo sente mmeka mu banka, yaŋŋamba mbu tewali kubanga ebizibu bingi ebizitwala sente, ogeza school fees w'abasista bo ababiri abali ku kampasi, muganda wo ali mu primary 4, kwoteeka n'obuyambi obuli ewaka. Mpandiise nga ndi mu bulumi nnyo, nsaba ku magezi ba mikwano, naye mbasaba don't judge me please. Ate nga wendi nkooyeewo, my boss naddala omukyala anvuga speed, mbugira emyezi 3 tewagenda kuba musaala, ate sidda wano abooluganda. I don't know what to do, for sure I'm real stuck. So much, too much stress. Sisobola kwongerako myaka mirala kubanga boss yagaana. Nsaba ku magezi, mwebale nnyo. Nkakasanga kugundye n'okwali. Kitegeeza nti yakakola emyaka 4. Ogwasooka maama we yamugamba nti sooka oddaabiriza ennyumba, ozimbe ennyumba. N'azimbira ab'ewaka. N'akomawo ogwokubiri ng'alowooza mwagenda okukolera. Ogwokubiri bwe yakomawo mu birabyo ebibaddewo, sente bwe yaziweerezanga nga maama addaabiriza nnyumba. Bwe yamuweereza ez'enkoko n'amugamba ebizibu bingi ebiri ewaka, basisita bo bali mu kusoma. Kakati emyaka 2 giweddewo, basisita bamaze okusoma? Nedda. Bagenda kutuula olw'okuba takyakola? Gy'emyaka 4 gy'amaze talina mulimu, kubanga akulaga nti akooyewo kituufu. Emyaka 4 oba okoye, njagala bagamba ekintu kino. Ekyeyo kino osobola okikaddiiramu nga toyina kyolaga. Singa tokkiriza nti gwe yingini, nkiddamu, ekyeyo kino osobola okikaddiiramu nga toyina kyolaga. Singa tokkiriza nti gwe yingini, abantu b'e Uganda tebalina luseke, balina mudumu. Bo baliwo kama, ndowooza tugambe kunyuunyunta. Kasita balaba nti gundi yakyusizza eggwanga yagenzeeko bweru, nga batandika okulojja ebizibu. Era nakibagamba nti abantu mwenna abaweereza sente Uganda oga nti sente zange gundi yaziyina, ebitundu 9 ku buli 10 teziriiyo. Bangi waliwo gwe nabadde njogera naye nga ngamba nti sente ze sister yazirina nagaano zisa ku akawunti. Muntu kye Uganda nsaba munjulire, amazima munjulire. Muntu kye Uganda asobola okutereka sente yo okumala emyezi 10 nga tagikwatako, nga teri ku akawunti, ngeri awo bwagula safe, bwowereze 7 bwateekayo, bwowereze 8 bwateekayo. Ani kati nkibaddiramu, bw'obanga ositula ekigero okuva wano ogende bweru, bw'obanga ositula ekigero okuva mu kyalo okujja mu Kampala, sooka omanye ebiruubirirwa byo nga tunatunulira biruubirirwa by'abazadde bo, wadde weebiri naye olina okuba n'ebiruubirirwa byo. Gwe kennyini sooka weesasule, osasule n'abalala, kubanga obulumi buli mu ggwe. Kakati emyaka giweddeko 4, toyina kyolina, enkoko teziriiyo, ennyumba nayo yagaana okuggwa. Sente akulaga abadde azisa kuba nnyoko ku baganda bo bakimanyi nti gwe abadde abaweerera. Wangi
baganda bo bakimanyi nti gwe abadde abaweerera ye bwe baba nga bakimanyi bwe banaamala okusoma bagenda kukusasula obadde owola bawole kitegeeza nti bakutikka omugugu gw'abazadde gwe bandibadde beetikka okuweerera baganda baffe si kibi naye nga naawe weerekeddewo akako k'osobodde naye kati ali mu kusomezebwa oyinza okuba nga olina kyosobola omugamba osobola okuweereza message mu inbox osobola okuweereza message ku gundi yaffe eno ku platform yaffe nkakasa ajja kuzisoma yeetaaga tomujajinga kubanga tali omu bangi abayise mu mbeera eyo bangi bw'otandika okubabala ababala emyaka 4 5 waliwo naga nti ekituufu nsigaze emyezi 2 naye Sirina Kyendaga nti kyekino naga mwami Lugonvu mu myezi 2 bwe mbala nsobola okuŋŋaanyamu akakadde kasobola kukola ki ngali stuck naye bw'omubuuza sente zaalagawa abazadde bazirya ebintu ebimu tubiwuliriza n'otunaloga nti kakati tugenda kutandikirawo obulamu ddala nga tulaba wogenda kutandikira abantu abatunyigiriza okutussa ku kisenge tebatuli wala be bantu baffe kubanga omulya mmere asooka kwerowoozaako n'alyoka akulowoozaako gwe lwaki tosooka kwerowoozaako n'olowooza ku balala omulya mmere asooka kwerowoozaako n'alowooza ku balala gwe lwaki tosooka kwerowoozaako n'olyoka olowooza ku balala tetugenda kumala bizibu by'abalala era tetusobola kubikavalinga kubanga bingi ate tebiggwayo buli lunaku olukya wabeera wali n'ekizibu kati ojja kuba okyamaliriza ennyumba ya maama taata alwalire pressure alwale sukaali naye omuteeke ku biiru ya buli mwezi ojja kuba okyali ku ono bagaye nti muganda bwe yamenyeka okugulu beetaaga muyunga ojja kuba okyamuliko bagaye nti wa P7 agenda kutula bigezo rate eza registration n'obuuza nti singa tewagenda gye wagenda singa tewafuna mulimu gwe wafuna bino byonna bye bakussaako tibyandikoleddwa tufumiitirize era nga bwe twerowooza mbagaliza birungi byereere naye mbaddiramu temuwulirizanga nnyo bantu babacriticising omuntu okugambako n'okuwa amagezi si kibi naye omuntu akumalamu amaanyi mubi nnyo kkiriza okuweebwa amagezi n'okuwabulwa naye tokkirizanga okusalirawo okusalawo kuli mu ggwe okuweebwa amagezi kyaddembe n'okuwabulwa kyaddembe naye final judgment eri mu ggwe gw'olina okwesalirawo kkiriza okozesa obwongo bwo ng'oyita mu kwefumiitiriza mbagaliza birungi byereere